Weewaawo omulungi ali ku Spark TV ogamba otya mukwano olunaku lukutambulidde lutya amanya nze Milka Irene era ng'olunaku olwaleero oli ku 21 questions nzikiriza nkutolere salamu nti salamu alaikum. Omwezi gwa Juni yes ng'olunaku olwaleero ziri bbiri omwezi ogwa Juni era nga fena tumanyi nti no omwezi bwe gubeera ogwa Juni tugenda kuba tujaguza oba nga tujjukira bannaffe abaatufiirira era kansubire gwe munnange watuuse dda enamugongo naawe atannatuuka nkusaba ku makya mukwano okeererewo ate otuuke olunaku olwaleero mu studio nga bw'olaba nyambadde neera nga bwe twapostinze omukulu ye yatuuse dda era ng'agenda kuba atunyonnyola ku nsonga ez'abayisiraamu bannaffe abafiira awo enamugongo era nga bafiirira eddiini ey'abayisiraamu. Ngenda musaba omukulu akubuuzeeko ono nno ye Sheikh Erias Kigozi era nga district card we Wakiso. Sheikh, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buza kumulabi wa Spark TV. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibana salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Abalungi abatulaba ku Spark TV abali wano mu kibuga wakati mu Kampala abali Masaka, Mbale, Arua, Ajumani, abali Wakiso mu district y'Entwala, abasinzidde Namugongo na buli omu waali mukkirize mbeere nga mbalamusako n'ekiramuso ky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kwekuumira ku Spark TV, mwewale kuwagira Spark TV. Okay. Sheikh, ngenda kusaba obabuulire amannya ne gy'osiguka. Amanya Kigozi Erias district kadhi wa Wakiso. Okay. Era nga nze era omutandisi w'ekibiina ekikozi ky'emirimu gy'obwannakyewa ekya Umoja Helping Hearts Uganda. Mpangalira Wakiso era gye banzaala era gye nkolera emirimu era gye bajja okunziika insha Allah taala. Wakiso buli kimu kiggwera Wakiso. Alhamdulillah mukisa gw'amaanyi. Okay. Umoja egamba etya? Umoja nnungi. Tuli mu nteekateeka ya kuteekerateekera bannaffe nyama kubanga tugenda mu mwezi ogw'ekitiibwa, tugenda mu nnaku ez'ekitiibwa ennaku eza Eid al-Adha. Eyo Friday? Ku Friday tugenda kubanga tweteekateeka okusaala Eid, okujaguza nga tusaala ennyama n'okugabanako ne bannaffe. So Umoja nga Umoja Helping Hearts eri mu kuteekerateekera abo abatasobodde kusala okulaba nga ne bano abanaku abawansi bamulekwa bannamwandu bafuna nabo ekyokulya basobole okusanyuka ng'ate bannaabwe abalala mu lunaku olw'ekitiibwa olwa Eid al-Adha. Eno Eid tulina kulya nnyama yokka? Of course enyama egenderako muceere n'ebisigadde naye eno Eid yakusala bisolo. Eid eri gye twamaliriza yali yakusiiba. Bwe tumala okusiiba tusanyuka oluvannyuma lw'okumalako omwezi ogwa Ramadhan ogw'ekitiibwa nga tusiibye. Kaakati eno yakusala bisolo. Olw'ekyo Katonda w'ekitiibwa kye yasaasira nabbi waffe jjajjaffe Ibrahimu yali agenda okusala omwana we, Katonda n'aba nga amugezesezza ekigezo n'akiyita n'amusindikira endiga okuva mu jjana n'amugamba nti nkuwadde salamu endiga eyo ejja kusigala nga nkola y'abaddu bange abalongoofu okubanga basala endiga okubanga bayiwa omusaayi olw'okutuukiriza akalombolombo ka jjajjaffe Ibrahimu nabbi waffe gwe tugoberera. Kati eno tuba tujjukira bujjukizi endagaano eyaliwo. Tujjukira endagaano n'obukkiriza obwa nabbi Ibrahimu. Era ebisolo ebyo Katonda talina kyayagala mu musaayi gwe tusala wadde ennyama nti yagiri oba gyagala alina kyagyetaagamu naye kuba kulaga bukkiriza, kuba kulaga bukkakkamu na kulaga nti tukkiriza era twegatta ku nabbi jjajjaffe yakulembera Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ekyo kye yatuukiriza bwe yali yeemaze okweyamira Katonda we n'amugamba nti we naafuna omwana nja kumusala abeere nga muwaayo olw'okwebaza Katonda ebirungi bye yali amukoledde. N'asalawo Katonda ku myaka 9 gye yali amaze okuweza Katonda n'amuweza ezzadde ly'omwana n'amuzaala. Naye bwe yazaala omwana Katonda agenda amujjukiza mu ndooto nti walagaanya paka yagamba omwana nti Katonda ntegeeze nina ekirooto ekinziriridde ndaba mu kirooto inni ara fi manami athbaka ndaba mu kirooto nga nkusala. Omwana olw'okuba yali mwana mulongoofu n'amugamba nti if'al
kola ekyo katonda kyakulagidde satajiduni insha Allah min as-sabirin ojja kunsinkana mu maaso ga Mukama Katonda nga nimu abo abagumiikiriza. Kati Sheikh Erias kitwagala okumanya kweno Idi mba ninayo kye nina okukola ng'okusiiba mba nina kukola ki okujaguzayo Idi? Idi eno etuuka nga tuli mu mwezi gwe bayita Dhul Hajji, gwe mwezi ogwaffe ogw'abasiraamu gwe tukoleramu emikolo gy'okulamaga okugenda ku nnyumba eya Katonda nga tugenda okugyetoloola n'okugenda okukkiriza ddala nti tukkiriza okujulira eddiini yaffe n'ensibuko y'eddiini. Kati mwe mulamaga mugenda wa? Tulamaga Makka. Mugenda Makka kubanga mu mpaji ettaano ze tulina abasiraamu. Mwe mugenda Makka si Namugongo? Mu Busiraamu tulina empaji ttaano kwe buyimiridde. Empaji esooka kukkiriza Katonda, eyokubiri kusaala swala, eyokusatu ettaano kuwa zaka, eyokuna kusiba omwezi ogwa Ramadhan, eyokutaano kugenda kulambula nyumba ya Katonda eri abo abasobola bokka. Sikyateeka mwe temutambulawo mulinnyawo kubanga gye tulamaga tosobola kutambulawo na bigere. Kati Makka yo waafiirayo abantu? Makka tetugendayo kulamaga nti waafiirayo abantu era tetugendayo kugamba nti tugende tusabe abantu. Tugenda kukakasa na kujuuliriza mpaji yaffe ey'okutaano gye tukkiriza mu Busiraamu. Of course ng'Emakka bwe tuba tugenzeeyo mu bimu bye tulina okukola oba biriyo bye tukola ebya sunna ebitali bya bwewazi wabula nga bya sunna. Waliyo be bayita shuhada abaafiiririra eddiini. Be baliwo abo? Abasajja abo babaziika, abaami abo n'abakyala babaziika mu kifo kye bayita Uhudi. Ku lusozi Uhudi waliwo olutalo lwali lw'amaanyi nnyo, ne bagendayo abantu ne baleka emmaali yaabwe ne bagenda okulwana mu lutalo nga balwanirira eddiini yaabwe okusobola okusigalawo. Naye mu lutalo olwo lwali lw'amaanyi nnyo era abasiraamu baakosebwa nnyo. Bwe baakosebwa ne babaamu bangi be batta nga bali wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era abamu balowooza nti ne Nabbi afiiriddemu naye Allah n'abanga yamuteekako obukuumi. Kati abo be batta obujulizi, omuntu nga mujulizi oba afudde nga afudde ku lwa ddiini ye lwa Katonda we kunyweza kitiibwa kya Katonda waafiiridde we bamuziika. Kakati ne babaziika awo era bonna we bagalamidde we baaziikibwa mu kifo bakiyita Uhudi, ku lusozi lwa Uhudi n'ekisangibwa mu kibuga Madiina. Kati we tuba tugenze e Makka kiri mu sunna si kyabwewaze, kiri mu bimu muntu bye yaligenze afumiitirize alabe abantu bali we balwanira ekifo kye balwaniramu. Ekyokubiri alabe we babaziika na kubasabirako okusaba Allah abeerenga abasiima olw'obwo okwewaayo kwe beewaayo eri eddiini yaabwe nga baagalawo ekidiini yaabwe esigalayo. Kyekimu nenga abakristaayo bwe bakikola lwakuba bo bakikola wano e Uganda? Nedda si byawukana. Kubanga lwaki ffe kino kimu ku mpaji zaffe ettaano zitukkiririzaamu. Ekyammwe tteeka kino tekiriiko tteeka, kiri ku gwe ayagadde. Simanyi bo we bakikola abannaffe ab'enzikiriza endala naye mu kyo ffe kino tteeka ku muntu alina obusobozi ku kyo. Bw'okeera ku makyanga olina obusobozi obusobola okugenda e Makka kiba kifuuse kyabwewaze okugendayo ate bo simanyi oba tteeka. Ekyokubiri bwe tuba tugenzeeyo ffe bali be tusanzeeyo bashuhada be twogerako tetubasaba kutuwolereza oba kubasaba kutusabira eri Katonda wabula tubasabira ffe ababasabira. Katonda yatugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum manaitukum ziyaratul qubur, nali mbaganya okugenda okulambula kabbuli kubanga abantu basooka bagendanga ku kabbuli ezo nga bazikolerako ebintu ne bateekayo okusabayo emikisa okusabayo nga balowooza nti balina bye banaafuna abantu abo bye banaabayamba. Era Katonda naabanga yitegeeza Nabbi n'akibagana nti abantu baddamu kugenda kabbuli naye oluvannyuma n'atugamba nti fazuruhu mugende muzirambule fa innahu yudhkurukum almaut, bwe muzirambula kibajjukiza okufa. Buli okutunula kabbuli omuntu gwolaba oba mukyala nga yali anyirira nga gwe bw'ofaanana oba nga nze oba yali omugagga n'otunula kabbuli n'ogamba omuntu ono yaliwo nga nange bwendiwo, kitegeeza nti nange nkya ngenda kuvaawo. Katonda n'akitukkiriza olw'ensonga nti kufumiintiriza. Kakati ffe eri bwe tuba tugenzeeyo tufumiintiriza tuga abantu bano balwanira eddiini yaabwe ne tusaba Katonda abeere nga abasaasira. Tetubasaba nti ate bo batuyambeko batusabireko Katonda atuwe. Ekyokubiri abantu bali si kyatteeka balambula kabbuli ezo era bw'oba ogenze e Makka n'otazirambula hijja yesigala ntuufu naye ku bimu kubirongoosa omubiri gwo n'okwongera obukkiriza bwo okuba nga bweyongera okuba obwannamaddala.
Sheikh ngenda saba tutunulire ku bajulizi wano abasiraamu abafiira e Namugongo bali bameka abajulizi abafiira wano e Namugongo abaisiraamu naffe tulina abajulizi wano mu Uganda era abajulizi abafiira wano omuwendo gwabwe abamanyi oba ebitabo ebyawandiika bigamba nti bali wakati wa 7 n'ekikumi between 70 and 100 abattibwa abajulizi abo baafa oluvannyuma lw'okusalawo okukkiriza ne bagamba nti bwe kuba kufa katufe naye ng'eddiini yaffe tetugivulekeredde. Ekirala kye twagala omanya bano baabookya ku lunaku lwa njawulo kuba bano babajjukira nga 3 ate mwe mubajjukira nga 10. Abajulizi baayokebwa tebaayokebwa lunaku lumu baayokebwanga mu nnaku za njawulo. Kuraki? Yenteekateeka yaliwo yali eteekeddwa abaakola omulimu ogwo gye baali bateeseteese naye olunaku olwo olw'okutandikwawo okujjuba nga balujjukira lwe lunaku olwasemberayo ddala bagamba nti kati bonna nga 3 ne luteekebwa mu bijjukizo okulujjukira nti abantu bano babeere nga bajjukira abantu abo. Tugambe nti baali bangi nga balina okusoloza enku nnyingi. Baali bangi ate nga bagenda nga bajjibwa mu bifo eby'enjawulo. Nga bonna bakyabanoonya. Nga bagenda bajjibwa buli yagaananga n'alemera ku ddiini amugamba nti va mu ddiini okkirize kino gaa nedda ndi mweteefuteefu okugenda bw'oba kuba kufa ndi mweteefuteefu okufa naye sigenda kuva mu ddiini yange. Omulabi waffe ali ku Spark TV olunaku olwaleero yandiyagadde otegeera Namugongo wa wennyini we bayokeza abayisiraamu. Namugongo kifo kigazi nnyo era tulina ebifo ebimanyiddwa waliyo abakatuliki waliwo abangerikani naffe abasiraamu. Kakati ekifo awaayokebwa abantu awo ekifo ekyo kiri wakati okuva ku muzikiti ng'okkirira wammanga awali nga ekifo ky'abangerikani naye ekifo ekyo woolaba omuzikiti kifo ekyo mukadde waffe eyali omukulembeze mu gw'eggwanga ekiseera ekyo baamuyita e Namugongo nga bamuyise ku lunaku nga luno eno lwe baakuzanga abakatuliki n'abangerikani. Bw'atuuka mu kifo ekyo ababuuza nti nkimanyi bulungi n'abasiraamu battibwa bo abasiraamu baliriddawa ekifo kyabwe ekiri nga tewali abagamba ddala asobola kuteebereza kifo kyennyini we kiri. Kakati n'abuuza nti wano omuzikiti guliriddawa ne bamulagirira ekifo wawaali okumpi omuzikiti n'agenda n'atuukawo kanaga n'abasiraamu bennyini balina okuba nga bafuna ekifo kyabwe era bajjukirwenga kubanga nabo bamu ku baafiira mu kifo kino. Era ekifo ekyo omukulu oyo n'asimbawo ejjinja ne balitongoza n'alagira ne bayiwawo n'abalagira omusenyu ne baleeta omusenyu ne baleeta amayinja ne baleeta ebigenda okukola omulimu gwonna ogw'okuzimbawo omuzikiti gubeerewo nga kijjukizo ekyokujjukira abaganda baffe abafiirira eddiini. Weewo olwaleero zaali eka 6 nga zikulu mu kifo ekyo ezaaliwo era naga kino kifo n'akikwasa obusiraamu. Mu biseera ebyo abantu bagenda okutandika okujja nga beesenza ku kifo ekyo mpola mpola ngera omanye embeera yedda nti abantu tebalina nnyo okunyweza ng'onajja n'asengawo katwagenza okusanga otuuka mu kifo kino ekiseera ebyo bagenza okuviira Profesa Kateregga tulina n'omukulu bamuyita Haji Musana His Eminence Mufti yabawakwasa exercise eyo okusobola okulaba nga bavumbula ddala ebintu ebyo bifaanana bitya ne bagenza okusanga ekifo nga kisigaddeko eka 1 ne decimal obutono ennyo eka 6 zonna eka 5 zonna abantu bagenda bazeesenzaako. Ne His Eminence His Excellency President afuga eggwanga lino oluvannyuma lw'abasiraamu okuvaayo nabo ne batandika okuba nga bamulaga nti n'abasiraamu waliwo abattibwa ate enamba esinga okuba ennyingi ey'abasiraamu abattibwa Namugongo. His Excellency President w'eggwanga n'alagira Ministry ya Lands okulaba ng'ekola compensation abasiraamu baddizibwe ettaka lyabwe eka 6. Naye mutuuseewo okubaddiza ettaka lyabwe. Ensonga eyo ekyasikatiddemu naye ng'eri mukolwako. Naye President yayisa resolution n'abagamba nti kino mukikoleko. Kati abaminisita ya Lands be bakyali mu nteekateeka naye nga His Eminence akikolako alabe nga ekifo ekyo kiddizibwa abasiraamu nga President bwe yalagira. Kati nga 10 June kyekigenda obeerayo okusookera ddala ennaku z'omwezi 3 baganda baffe zibabeera e Namugongo buterevu era bagenzeeyo okukola ebagenza okukola mu nteekateeka nga bo gye balina. Ne oluvannyuma lw'ensonga ezo okutuula olukiiko lw'abamanyi lwatuula
ne babanga His Eminence Baisa resolution ne bagamba nti ffe okwawula ku baganda baffe bali ababa bagenze eri kubanga ffe tulina intelligence council tugatta tetukirizibwa abasiraamu n'abaddiini endala nze sikkirizibwa kuvuma munnange olwokwatakkiriza busiraamu era sikkirizibwa kulwana naye era sikkirizibwa kumuyisaamu maaso wadde okumuvvuula nze ku TV nvume eddiini ya munnange kye nnina okukola bikolwa birungi na kumwagazisa ddiini yange n'asobola ogyegattako oba okwogerako naye obulungi n'asobola okwegatta ku ddiini yange kati ensonga eyo ekibiina ekyo ekitongole ekyo ekya Intelligence Council kyatandikibwawo era His Eminence Mufti wa Uganda atuula ku kyo ne babeera nga bateekebwawo embeera etalina kulwanyaganya wakati w'amaddiini wabeerawo kukkaanya na kwagazisa kati olukiiko lwatuula olw'abamanyi ne tugamba nti ffe katujje ku nnaku z'omwezi nga 3 bazze nga 10 obutalowoozesa bantu na kufaanaganya nti naffe tuba tugenze Namugongo okulamagayo kubanga okusooka mu Uganda tulinamu abantu bannaffe abataputa ebintu mu ntaputa endala era abasiraamu abasinga nga bo balowooza nti abasiraamu aba bagenze Namugongo balowoozanga nabo bagenze kulamaga era kwefaananyiriza nga bali ffe Namugongo ng'abasiraamu ekitutwalayo tuba tugenze kusabira abantu bali na kutunuulira basajja kuwuliriza ku irimu na kufumiintiriza abasajja obuvumu bwe bakozesa ne bawaayo obulamu bwabwe eddiini ya Katonda esimale okusigalawo. Ekya kye twagala omanya emyaka kuba ffe tumanyi nti nno abakatoliki n'abakristaayo bali mu myaka nga 14 ku myaka 5 bano abayisiraamu bali mu myaka emeka? Mwalimu abavubuka n'abasajja abakulu ddala mu myaka naye bonna baali bamaze okunywera n'okutegeera eddiini kati nga bamalirivu bonna okuleka buli kimu kyonna eddiini yaabwe esobole okulaba nga esigala nga yakitiibwa ku mbeera gye bakozesa kubanga abantu abaamala okufa n'abajulizi tetwagala boogerako mu mbeera ndala naye nga embeera gye bakozesa ku kumanya kwabwe ye yaliwo era mu ntegeera yaabwe ne bagamba nti kukola kino tetujja kukikola njagadde katono nnyo mpeya akafaana abantu mbategeeze kuba abantu bamanya boogera abajulizi tebamanyi kiki ddala kye bategeeza obujulizi kye butegeeza kye obujulizi kye bayita obujulizi oba omujulizi ye muntu akkiriza okuleka buli kimu olw'eddiini ye n'awaayo obulamu bwe eddiini ye esigale kubanga eri waggulu bwe kuba kufa nakkiriza okufa naye eddiini ye esigale nga yakitiibwa. Kakati abasajja bali eri oluvannyuma lw'okujja abasajja Abawarabu okujja okuleeta eddiini basanga Uganda eno ekulemberwa Bwakabaka era eddiini eno yatuukira mu Bwakabaka era be basooka okujja ne bamatiza Kabaka Muteesa I yali Muteesa I ne bamumatiza bulungi Kabaka eddiini n'agikkiriza n'agiyingira n'omugamba eddiini ey'obusiraamu eragira kino eyagaliza kino eyagaliza kino era yali yasiramuka ne bamwalinya ki Kabaka asigala n'ebitiibwa bye Kabaka asigala n'ebitiibwa bye kakati oluvannyuma batandika okusaala bamanya nti mu kusaala kuno eno balina okusaala naye wane waffe waliwo enkola nga Kabaka tebamukuba mugongo n'olwaleero wekiri ewasa abasajja ogenda otambula bwoti oba ovaayo odda amabega bwoti tebamukuba mugongo kakati bwe batukanga okusaala nga balina kusaala ate tebasobola kuba mugongo Kabaka kakati ne bakozesa hikima ne batandika okusaala eswala yaabwe naye nga basaala Kabaka ali wali mu maaso Kabaka babuuza biki ebyo byemukola ate mukama waffe tuba mukusaala muba mukusaala nga mukola ki nga tusaba Katonda oyo atukuwa obulamu era naffe n'atuwa obulamu Kabaka n'agamba mbyagadde birungi ebyo kakati oluvannyuma bwe bamalanga okusaala nga batunudde Kabaka nga tebasobola ate bamanyi nti ekibula ky'obusiraamu tuba tusala tulina kutunula Makka ewali Kaaba kati bamaliriza bo ne bakyuka ne badda ebbali wali ne basaala eswala yaabwe naye nga Kabaka tebamukubye mugongo bwe bamalanga okusaalira mu maaso ga Kabaka ne batambula mpolampola ne badda eri basaalanga batunudde eri kati oluvannyuma Kabaka alabanga abasajja bye bakola abyagadde nakkiriza eddiini era n'ayingira eddiini y'obusiraamu kati Kabaka oyo afuukira ddala eddiini atandika ogisoma era n'afuuka imaamu ate n'afuuka imaamu waabwe ne batandika okusaala eswala naye mu bulombolombo bw'eddiini mulimu omuntu wakkiriza shahada agamba njikkiriza waliwo kye bayita okutayirira okutayirira kwe kuba mu ddiini yaffe tukiwala nti kwe kutukuza omuntu naye ng'ate omuntu naye baba nawe asiramusi naye batatayiriddwa asigala shahada ye agyatudde
kakati kabaka atandika okubasaaza kati bagenda mu maaso okutaputa eddiini nga bagamba kakati omuntu imaamu yalina okusala ebisolo imaamu omukulu yalina okusala ebisolo kati kabaka nga atandika kusala nte asala ente kakati bano bagenda okufunayo okusomesebwa okulala okwali kutali kumunyungufu bulungi naye ku level gye baalimu kwali ko baali bategeera naga nti kakati nga babataputira omuntu yenna alina omusiraamu alina kulya nga nsolo esaliddwa musiraamu senga ensolo eba tesaliddwa musiraamu nga muntu takomoddwa takkirizibwa jukira kabaka yeta mulombolombo bwe tayiwa musaayi ekitegeeza yali tayita yali amaze okusiramuka naye ku ntegeera gye baalimu gye balowooza bo nga ekyo tebanatuuka ku leva etegeera ekyo nti omuntu wadde tatayiriddwa kasitayotola shahada yamaze okuba nga musiraamu kati nga bano bagamba kabaka tayiwa musaayi kabaka teyatayirirwa wadde tuli naye atusaaza naye nedda ensolo tetujja kuzirya zosaze tekyanyiza kabaka yanyiiga nnyo nazzaako ki n'abagamba buli yenna agaana okulya ennyama gyensaze bamutwale atibwe abasajja ne bagaana okulya ennyama eyali esaliddwa kabaka nga bagamba nti balowooza nti kabaka si mutayirire ku levo y'okumanya eyaliwo nga bo of course bagamba nti engeri gy'atali mutayirire n'ebyasaze si bituufu ekitegeeza nabo ne kabaka akitwala nti kimuvvoola era kyakunyooma bazanyidde mu bukulembeze bwe akadde kaffe kagenderera njagala otubulire ekigenda maaso naddala ku kigeri eri ew'abayisiraamu kyekigenda maaso nteekateeka kije muyina oluvannyuma lwa kuyisa resolution his eminence mufti wa Uganda n'olukiiko lw'abamanyi lwakkiriziganya olukiiko nti olunaku lukyuka okuvanga 3 lugende nga 10 era gavumenti n'eruyisa omukulu Haji Musa alina yatwala department ebyo byonna enteekateeka ebyo abiina bulungi mu buwandiiko ne tudda ku lunaku nga 10 okuva nga 3 okugyawo embeera n'ekufaananyiriza enteekateeka eyo gye tulina egenda okufaanana munnamugongo bwagenda okufaanana mu myaka egijja tubadde n'ekizibu ng'abasiraamu tubaddewo embeera y'okuba nga tubadde tusikatidde era ebiseera byonna tubadde tugamba nti lwaki abasiraamu gavumenti tetulowoozaako bulungi lwaki yemwe babawa busente butono okusinziira ku mbeera eriwo n'enteekateeka eriwo insha allahu taala twatandise kubanga lwaki knowledge eno ey'abajulizi ebadde ekyali tennaba kuvaayo bulungi naye oluvannyuma lwa Professor Badiru Katerega n'omukulu Haji Musana his eminence yakwasa tasiki ensonga gavumenti yagisensinze era negiwulira so gw'omuziki tugenda ku eka mukaaga ekifo ekyo his excellence yalagira ettaka liddizibwa abasiraamu ensonga eyo his eminence yatandise okugikubanga akolagana nawamu ne minisitule ya lands esobola okuba nga abasiraamu baddizibwa ekifo ekyo era ng'ennaku z'omwezi 10 tutesite wagenda kubeerawo omukolo tugenda kubeera ne pulezidenti w'eggwanga omwaka guno ku lwokubiri luno olujja pulezidenti w'eggwanga yakkiriza tugenda kubeera naye mu kifo ekyo agenda kusimba ejjinja erigenda okubanga wagenda kuzimbibwa omuzikiti ogusingiririra ogwokubiri mu Uganda yonna nga guliko library guliko museum guliko n'ettendekero bagenda okubanga batendekera bamaseeka mu ggwanga wa Uganda akadde katuweddeko sibula omulabi wa Spark TV njala kutwala mukisa guno okwebaza anchazizaako ku Spark TV wamu n'abateesiteesi abali mu byuma ebyo n'okwagaliza bannayuganda monna Eid ennungi n'okwagaliza okusingira ddala Bannawakiso mwebale nnyo okutwagala maama waffe Justin Mbabazi RDC waffe tukoze bulungi maama wange anzaala bannyinaze na buli omu yenna tubaagaliza akadde akalungi his eminence mufti wa Uganda n'olukiiko lwonna oluteekateeka enteekateeka z'omukolo gwegenda okubeerawo nga 10 tubagamba bannayuganda mwenna mujje ng'ennaku z'omwezi 10 ennamugongo tutuule tusabire abajulizi n'okufumiitiriza n'okujjukira nga tusoma ku baganda baffe abo abaafiirira eddiini nsigadde Kigozi Elias disikadhi wa Wakiso mbaagala nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Buterevu omulungi ali ku Spark TV webale kuva naffe olunaku olwaleero njagala okujjukiza olunaku olw'enkya tugenda kuba nga tukutuusaako ebigende mu maaso ennamugongo ku TV paka gye binaggwera era nga ttiimu zaffe zaatuuse dda ennamugongo 21 questions sigenda kuba nga nsukkawo olunaku olwaleero kyengenda okukaatiriza nti mukwano beera ku Spark TV awamu ne NTV tujja kuba buli kimu tukikutuusaako wano ku Spark TV 21 questions Milka Irene abannumidde bateekamu essimbi sigenda sukkawo musula bulungi mweraba